Kadama TV waliwo obufere obugenda mu maaso nga abafere bayita ne bakubira essimu ne bakubuuza information n'obawa information ekwata ku ATM card yo sente zo ne babeera nga baziggyako kati gwe nolowooza nti bosi takusasudde bosi n'agamba nti sente yaziteekayo nga ddala kituufu yaziteekayo naye nga baaziggyako. Tugenda kufunayo Kadaama atunnyonnyola ensonga eno nga bw'eri naye nga mwegendereze nnyo kuba e Saudi nabo batandise obufere. Kati wize Kadaama ono engeri gy'annyonnyolamu obufere buno. Mr. Kadaama, leero njize ne programu eno y'abafere mu Saudi Arabia. Baana baatera kuteekawo bafere bali Uganda yokka oba mu zibanka Uganda ne Saudi Arabia bafere we bali. Most especially baana bakola ne Samasco company. Baana bakola ne Samasco company batuwa zi ATM. Ng'otuuka bo nti bakuregisteringa ne bakuwa ATM bakuwa ne ndagamuntu ya wano. Kati sente zaffe for us tugenda ne tu withdrawinga mu ATM machine. Naye tetusobola kusavingayo but we just withdraw nga twagala kusindika Uganda. Naye bafere we bali naye simanyi bano bafere bali bakola ne company ya Samasco oba ba mu bank. For me bampadde zi message nja kusindikira zi message ozirabe. Gwali mwezi gwa 11 ne bampa message y'okungamba that ATM yange eri suspended tekyakola. That ingenjagala ku renewinga ne bampa zinamba z'essimu that mbeere mbakubire ba updating but I became wise because for me Uganda banferako sente zange mitwalo 5 banfera abantu ba MTN bagira ku MTN ne balimba abantu. Kati kintu kyo kitera kumbeera mu bwongo nnyo when someone ampa message yona n'okugamba kikwatagana ne sente immediately I recall that. Kati ne sadamu message eyo nembuuza ko abaana balala almost 5 of them ne bampa the same information that baliyo abantu bakubira abaana masimu oba basindika message kugambanga your ATM is expired wagaliwo obeere ng'ogi updatinga. Ekitegeera it's a lie. Sadamu n'ensirika mwezi gwabadde gwameka January nengenda mu ATM mwezi gwa December nengenda ne withdrawinga sente zange nazisanga weziri ate nga bagambye my ATM is suspended tekyakola I have to update. Kati again ne bakubira direct mwezi January December nga twagala kwingira January ne bakubira direct that kadi yo eri suspended eri yagwako uje mu banka tuberenga tuku updatingire kadi yo tuwe manya go genda ga muntu yo enamba yendaga muntu yo twagala kuku updatingira ATM. Baana bangi bababye sente mwana awuliriza bwatyo n'atandikirawo kuwayo information ye kasito wayo information yo bantu abo bamanyi kye bakola simanyi bakola ne Samasco simanyi bakola ne banka sente zo zigenda kubo direct. Ali omwana myezi 3 yasanga sente teziriko okugenda mu office ne bamulaga buli kimu sente bamuteerako ne bamubuuza oba ali omuntu yakukubira baana ne bamubuuza mu hostel mwana n'atandika n'agambe bankubira that kadi yange weddeko kati ne bampuza zi information ne mpayo zi information ate yawaayo abafere information kati sente ze zijja zigenda eri. For me kati nga bankubidde n'abavuma ne bagambira ddala simwe mwanzigulirawo sajja mupanga kugulawo nammwe. For me company yanzigulirawo erenga eri suspended it's okay ndi ready okugenda mu office yemanyi company yemanyi byange simwe sajja mu banka yammwe. Finally for me nagenze nesangayo sente zange saba wa information yona era nambabuuza temuli bawarabu lwaki ndiringa nammwe that for us tuba Egypt tuli ba Pakistan tuba Egypt nembagamba muli bafere mbategedde naye siriko na information yona nammwe for me ndiringa ne company enga kugalawo ATM yange bugalewo nabagamba you block it it's okay I will go in the office and open it. You are not the one who opened it for me.
kati leka baana bakola ne Samasco company Saudi Arabia ba very careful because custom information eja ne bawaayo sente zitandika ne zigenda mu bantu bali baana bangi bababye sente kati batandika that company tebataida mu sente ku accounts but nga bagenda mu bank statement company ebeeranga ebasasudde naye nga bakolagana n'abafere mu kuleka when they don't know kenkwezi information z'abafere ezo ojja kuziteekayo my photo is there you put so that they understand for me I'm in Samasco mwana yena ali mu Samasco abeere so careful ne ATM ye ne information z'abafere ku zisimu zaffe bamanyi zi namba za simu zaffe tetumanyi bazitegeera batya oba bakola ne company lwaki bamanyi bawa information about phone numbers we don't know bana babeere careful for me sente zange nagenze nazisanze and yet they had said they have blocked my ATM atenge ekola olaba linnya ly'ebbanga lyeryo lyenyini ate receipt yange when agenze ku withdrawing sente ye ATM yenyini ebbanga yenyini eyo kati simanyi this information ekwatagana n'abaani babbi yabo oba mu banka oba babakola ne company aba bategeera information izi namba zaffe z'amasimu ate enamba ye batugabira mu company ye bakubirako naye still nga wagula enamba ya Saudi Arabia yenyini yolina ye bakubirako ate eddinya ly'ebbanka lyenyini lyerino olaba the way they do things kati omwana asobola kugambira ddala company banka empadde message kale kembawe namba yange yendaga muntu kembawe information yange babawe information we batti kati company ekuteerayo sente zo zyegendera mu bali ogenda ku withdrawing nga tolina sente ku account yo that thing has affected many children ki affecting nnyo abaana bababye kati badangayo mu office ne bakomplaininga nomanye office tesobola kusasula mirundi 2 kasi company yakuteerayo sente ate baana balekanga sente myezi 3 myezi 4 ate information eno eje mu simu yo olyoke oba information yo sente zonna bazitwala final ogenda mu office no complaininga maze myezi 3 ngenze ku account tewali sente tebajja kukudirayo sente because baziteekayo bank statement eraga baziteekayo computer eraga baziteekayo kituufu computer z'abantu bano zitera kulaga even in the day wagala kugenda waka buli kimu okola ku clearance bagenda mu computer from day 1 yo watandika okola nabwe nga bakuwa sente computer eragira ddala ne lunaku lwowajjako ne lunaku lwowajjako ne lunaku lwowajjako kati bafere bano bali kubba baana sente baana finally batandika ne bagamba company tebateddeeyo sente ate nga bagenda mu office ne bagenda ne balaga computer sente babateerayo bafere bali eno era bali tough nnyo they are really very tough thieves bali smart thieves okusingako just see this information olaze abaana because aliyo we nalaze information eno n'agamba naye eyo yenyini yamugira n'alaga abane bane naye yenyini yabagira laga abaana information eno tebakwatanga kwesimu yonna let them answer those people sibo babagulirawo account sibo baba wendaga muntu for us tukolagana ne company we don't deal with the bank we don't have any business with the bank for me kati banvaako the time you answer them rudely and you abuse them they will never come back again naye nagenze sente zange nazisanzeeko even I'd reached to fear lwaki banzize emirundi 2 but I just remain knowing bali bafere for us bintu byaffe company yetukolera tetugendangako mu banka kugulawo accounts tetumanyi kyonna kikwatagana ne banka era engeri expired company yemanyi and yet mine it is going to expire mwezi gwokubiri 2023 ate they were not ashamed of writing for me information that my card is suspended okitegeera kati baana era nnyo careful babbi bali Saudi era bali bagwira nabo siba Saudiya siba Arabu bava mu country Egypt babbi we bali bawarabu bange wano baana bosi wange bangamba babbi nini Egypt babba yade zisimu bafera abantu zisimu
because Egypt eri ba Africa. Kati babbi bali eno senior benyini bana bangi bababye sente